Club y'ebikonde emanyiddwa nga Lukanga Boxing Club emaze emyaka esoba 20 ng'ebangula abazannyi b'ebikonde wano mu ggwanga. Bano beetabye mu mpaka nnyingi wano ne wabweru w'eggwanga kyokka nga n'okutuusa kati club eno tezimba nga kifo we batendekera abazannyi. Nannyini club eno esangibwa Najjanankumbi Samuel Lukanga agamba nti atemevunike mu 2007 era n'atandika okuzimba kyokka n'okutuusa kati ekizimbe tekinnasituka. Ono agamba nti ekigendererwa kyali kya kuzimba gym wamu n'essomero linaasomesanga abazannyi b'ebikonde eby'emikono. Twayagala gifuna vacation school basobole okuyiga okanika, okuzimba, okutunga engato, okutunga engoye. Kati nga abazannyi baffe abazannyi ebikonde bino bebamala okutraininga ate batendekebwa balabika nga banna ekintu ekibayamba waggulu w'ebikonde. Lukanga asabye abayitako mu club eno wamu n'abawagira omuzannyo gw'ebikonde okumukwasizaako ku ddimu lino. International tubagala ne Xboxers abaagulumingibwa bajje bazimbire batabani baabwe kubanga bo bafuuka bakulu kati abaana bazadde bazanjira wano. Katwagala bazimbire abaana abo ekigendera n'ekirooto kyaffe kireme kukoma mu kkubo. Bangi ku bawagira club eno bazze baggyiwa ebikozesebwa eby'omutindo omuli giraavu, engatto, ensawo z'omu gyimu n'ebirala, naye bino tebiyinza kukuumibwa bulungi nga tebalina gyimu. Batukwatizeeko ku gyimu yaffe eno mugirabe bulamu okugizimba tusobole ate okutwala ebikonde byaffe maaso. Tukola training ne tumala okola training nga ffenna tuddugala enfuufu engatto zaffe zonna ffenna naffe kennyini kitegeera era nga tusaba buyambi bakama baffe. Twafuna abavujjirizi bonna mu abalaba abachina naye tasobola kutuvujjirira mu kifo nga tuli wabweru nnyo bwe tuti, so baagala naffe tuteekewo ettaffaali ku bagenda otutandikira Mason. Lukanga Boxing Club be bannantameggwa b'empaka z'eggwanga ez'ebikonde.